Enkalu mu babaka ba palamenti e11 abegwanyiza ekifo ky'omukubiriza palamenti n'omumyuka bezongedde okunywera olw'amaanyi abakano ge balaga mu kusuza bannaabwe omugaati omusava oguli mu ntebe y'omukubiriza palamenti n'omumyuka we nga bana NRM beeswata nti ekibiina gwe kinawandako eddusu yagenda okuwangula akalu kano mu kulonda kwa bonna okugenda okubeerawo ku bbalaza Sabiiti ejja. Akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Sabiiti eno kabakana n'eddimu ly'okuwandiisa ababaka abegwanyiza kaddi ekibiina kino ku kifo ky'omukubiriza palamenti n'omumyuka we era olwaleero lwe kakomekkereza okubawandiisa nga kafunye abantu babiri abegwanyiza ekifo ky'omukubiriza wa palamenti okuli Kadaga omubaka omukyalo ow'Akamuli ne Oulanya omubaka wa Omoro, ate nga abantu 6 bebavuddeyo ku kifo ky'omumyuka omukubiriza wa palamenti okuli Both omubaka wa West Budama South, Anita Amongo omubaka omukyalo wa Bukedya, Robin Anabanja omubaka omukyalo wa Kakumiro, Thomas Tayebwa omubaka wa Luhinde y'obukiikakkono, Robin Lwakojo omubaka wa Gombe y'obugwanjuba ne Theodro Ssekikubo omubaka wa Lwemiyaga. On this file, there are guidelines that are going to guide you. Theodro Ssekikubo omukwazisudde olwaleero ku kifo ky'omumyuka omukubiriza wa palamenti y'omu ku babaka bamanyiddwa ennyo nga batatera kuzinira kutoliza abakulembeze mu kibiina kino ku nsonga ezitali zimu naddala eziteetebwa mu palamenti, era ye ne banne be balinnya mu kimu baakazibwako lyabakiwagi mu kibiina. Ssekikubo agamba tekyokuvaayo n'awakanya ebimu ku biteeso ebireetebwa ekibiina tekitegeeza nti si wa NRM, era eno tesobola kubeera nsonga yeesigamwako akakiiko ak'okuttikwa mu kibiina okumumma omukisa ogw'okukikwatira kaddi ku ky'omumyuka omukubiriza palamenti. Singa bannalwemiyaga banvaamu dda naye ku nkomerero ya byonna ate n'ekyokubeera ogiwadde omuliro nakyo tekijja kuzimba ggwanga. Ekirungi tugambe nti kirungi weewaawo, n'ekibi tugambe nti kino tekisaanira. Naye nga mu ggwanga ly'otunuulidde Uganda ojja kwetaaga omuntu anaabeera ng'amanyi enjuuyi zonna. Ssekikubo agamba nti bannayuganda beetaaga omuntu asobola okusimba ekkuli ku biteeso eby'enjawulo ebireetebwa mu palamenti kw'ossa okubeera n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ezitali zimu. Ababaka ba palamenti bamanyi ng'omuntu eyeesigika era obwesiga obwo njagala butwala mu maaso. N'ekibiina kyange nga NRM kimanye ne mu bubi bwange neesigika, ne mu bubi obwo neesigika. Kati ontwalireyo nga bwendi kyamukisa mu byoba mulungi naye bwentyo bwendi nendowooza nti nno nze nsaanidde ngwanidde mu kiseera kino okuba nga nkulembera nga Deputy Speaker wa Palamenti y'e11. Ku kifo ky'omukubiriza wa palamenti Ssekikubo agamba nti ku Kadaga kwafiira kubanga ayimiriddewo nnyo ku lw'Abannayuganda, n'ategeeza nti kukola zajja kubulanya z'amanyi n'engeri gy'ekkiiranyaamu ku nsonga ez'enjawulo eziva mu bakulembeze mu NRM. Singa palamenti y'e10 ebizibu byayiseemu byagisanga mikono gyajja kubulanya bannansi bandikaabye. Naye nze ndi mumativu nti no palamenti ebadde mikono mirungi, ate oba oliawo lwakuba munsosonkereza nnyo okugenda ewala, naye oba oliawo kyandibadde na kibi nnyo n'okusingakaawo. Kyandibadde na kibi nnyo okusingakaawo kubanga twali tugobewa mu palamenti nga Deputy Speaker y'Oulanya ne Speaker nga ye Kadaga, ate bombi twabatuukako ne ansa ze baatuwa ezaali zikontana nga ffe abaali bagobwa mu kibiina. Nzimanyi naye kino si kyekiseera kyange mu kadaala kange nkuutire munnanga kadingidi, naye nze ndowooza nti nno kyandibadde oluusi kibiina nnyo okusingakaawo. Ssekikubo mu mwaka 2016 olukiiko olw'okuttikwa mu kibiina lwamuwandukulula mu lwokaano lw'ekifo ky'omumyuka omukubiriza wa palamenti, wabula ku mulundi guno alajjanidde abakulu bamuteekemu obwesige. Nze manyi nti NRM teyinza kundeka bweru kubanga ku mulundi guno siinawo disciplinary case yonna, nawangudde bulungi. Kati banaaba baganye dinaabeera fubitizi, naye nga ku mulundi guno bw'aba basobola okukkiriza ne bamama mbabazi n'akoma mu kibiina. Kati ate olwo Ssekikubo atayimiriranga kadaala konna n'oba omulanzi eki. Kati baleke fubitizi, nvuddeyo engalo zange nnyonjo, saagadde kwesimbawo nga independent, nzijidde mu kibiina kyange ekya NRM era bwentyo bwe nyimiridde. Mu balala abazze mubadde ne Oulanya ayagala okusuuza abadde mukama we Kadaga etebe omukubiriza wa palamenti era ng'onagidde mu maanyi mangi nga werekebwako abamu ku babaka ba palamenti. Oulanya ategeezezza nga bw'ayagala okuzzaawo ekitiibwa kya palamenti kyagambye tekinaabuuse nnyo olw'obukulembeze obutabadde na mutindo kw'ossa okulafuba n'okulaba
ng'alongoosa ku mbeera ababaka gye bakoleramu. Oulanya yongedde okukiggumiza ng'olukiiko olw'okutikko mu kibiina bwe lwamuwandako edduusi mu mwaka 2016 okudda mu bigere bya Kadaga ku kifo ky'omukubiriza paalamenti mu kisanja kino, era alina essuubi nti ne ku mulundi guno baakumukwasa kaddi y'ekibiina. He said, we have taken the following decision, that we maintain status quo to allow the Right Honourable Rebecca Kadaga finish our 10 years just like our predecessor, because that's what she had requested. Tell them the truth. Tell them. True. So you, Jacob Oulanya, you are still young. I was not young then, but I said so. Your time will come. So let the Right Honourable Kadaga finish our 10 years, then you come. And now I have come. Oulanya alangidde Kadaga okwekyusiza mu kitinga embazzi ku nsonga ez'enjawulo ezibeera zireeteddwa, nga ne mu mwaka 2016 bwe yakkiriza okusaba kw'abakulu mu kibiina n'alekera Kadaga entebe y'omukubiriza wa paalamenti, ate yadde ebbali n'awagira Muhammad Sereko amulese ekifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa paalamenti. I was not extremely comfortable, but I was bound by that decision and I respected it. But you all know what happened after that. Immediately after that, the person I stood down for went round and started mobilizing for somebody else to be Deputy Speaker. And we all know this. But that's what happened, and that's in the past. I won by a huge majority. Webuzibidde olunaku olwaleero nga bantu babiri be bakeesowolayo okujja ekibiina ki NRM kibawandeeka edduusi ku kifo ky'omukubiriza paalamenti y'eggwanga okuli Rebecca Kadaga ne Jacob Oulanya, ate nga abantu 6 be basobodde okubeera nga beesowolayo ekibiina ki NRM kibawandeeka edduusi ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza paalamenti y'eggwanga. Kati ekiddiridde akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino kagenda kubeera nga kaweereza amannya eri olukiiko olufuzi olw'ekibiina lu Central Executive Committee lusobole okubeera nga lubasusulamu, ate abanasusulwamu baweerezebwe ku lunaku olw'Essande eri olukiiko olw'ababaka ba paalamenti abali ku kaddi ya NRM basobole okubeera nga balondako oyo gwe banaalaba ng'asaanidde okubeera ng'akwatira ekibiina ki NRM bendera ku kifo ky'omumyuka wa paalamenti ko n'omukubiriza paalamenti y'eggwanga. Mu kulonda kwa bonna kugenda okubeera nga kubeerawo ku bbalaza ssabbiiti ejja. Nze Robert Nestor Kayongo wano ekyaddondo. Kuli kayo munaffe Kayongo ekyaddondo. Kati bwe tweyongerayo kkooti y'amagye y'ekimu ekisooka ng'ekulembera Kano Sam Mujenyi esindise omusirikale w'PDF